nangaba kusibudde naye bwera gantu ozadde omwana ozadde omwana muwala wera gantu ozadde omulamu daye mulago okole daye noonya omulamu siwonanga ekyaki ekyomusulu siwonanga ekyomusulu ogwali omusulu kati gwe masira Kulisayo nnyo ate mukomulamoko n'enyoga ddala okwebaza nti obala nnyo baidala kulaba ddala otati programu eno tuleetera abantu ne bakubuulira obulamu bwe bayiseemu olugendo lubadde lutya tukimanyi ffenna nti olugendo osala dusanga nga luli straight olutambula okkako wansi mu biwonvu weyambuka waggulu n'ebirungo ebyo so naye nga waliwo tutuuka nabeera omunye nga tumanyi kiri wa munno gwe n'okaaba nnyo naye gweobadde okimanyi nti ate waliwo ate ekikusingako so awo tugumira ne tuwuliriramu naye ebizibu byaffe ne twegumya ng'abantu ne tusigalira kusaba Katonda kutuyamba kuyitamu ebyo biba bitutuuseeko tukyalina omuyimbi Joan Ndikirya osobola okwebuuza omukyalo ono omulokole alina omwami omulokole ebyo byonna byatuukawo bitya osobola kyebuuza nogamba bandiba nga bayinza okuba omwami yali abuzaabuza ye nga si mulokole naye atunyonyodde nti munange sitaani alabika yali akozesa omwami oli osobola okulaba nga yali amutuusaako ebyo ebyamutuukako John my dear olunaku ogamba nti bwagenda mu ddwaliro ne bagamba nti lulabika lwali luyi okusinziira ku mboozi oluyi lwabeerawo obulamu ne bugenda maaso togala wano okeera otya ku makya n'ogamba nti did you get any pain weva mbwevi n'ogamba no nje kagendako mu ddwaliro njagala ekintu ekyakwe ekyokugamba nti kangende mu ddwaliro bankebereko oba siwulira bulungi kati nga bwe nkugambye nalinga bize nsomesa I'm a health worker and I'm a media presenter byonna nga obikola bulungi kakati waliwo ekiseera bwe kyatuka nga mpulira omutwe gunnuma nenzija eka kuba we have a family doctor kati doctor naye n'alowooza nti kyekimi nti olw'okuba ndi bize n'alowooza nti fatigue nampa bed rest n'anteekako drips 8 za fatigue za fatigue kati ku drip ey'omukaaga kwe nafunira ekizibu enakonvulsinga drip ey'omukaaga nenkonvulsinga ne bantwala in the nearby hospital kati nabo ne bakizuula nti basobola they couldn't contain my situation ne bantransferring angolo convulsins kyekyoba mu Luganda okwesika ntandise okwesika nga sinaba kuzirika kitegera abantu abesikane bagamba like abana bato obesikanga already kyo baita actually era omuntu wakifuwa ateekwa kwesika bakugamba genda bakebere ku mutu kati bantuuse emulago ng'olombo nzirise kati banteeka mu CT scan bo ne bakizuula CT scan y'emulago mbu nalina clot ku bwongo bo nga bagamba mu clot ebadde ng'ekula so from then kati nengenda mu coma for some time kwe kudda nga ndi paralyzed nga in a mute state as I told you. Wagenda mu coma for how long? Bakugamba week. It was a week. Ngoli mu dwairo still ngoli mulago. Yes dear. From coma chechaddako. Mu coma nembera in a mute state nga sogera nga side eno ya paralyzing nga malusu gayika buyisi nga they could care for me from down. I was just bedridden. Mwaka chogo 2011. Mpola nenvaamu nenva mu mute state nembera mu kagaali nekakozesa for some years. Then from kagaali I clutches. Kati kambuuze before nga tonna banagenda mu kagaali
bazula eyo clot bwe bazula clot way forward kyali ki ne banzijanjaba emulago mbu banteekangako waliwo eddagala banteekako ne the clot got cleansed off my brain njagala okumanya ogambye wali kyosobola kwogera notuuka mu state eyaba nga tutera nnyo biraba mu baana bato abatatuula abagongobala abatuka okuyiwa amalusu tebasobola kwogera. In fact bagamba mbu by 2011 my brain was equivalent to a 2-year-old child. By 2011 that's what doctors said. Naye mukama mpola nanyamba nengenda nga nzira mpola nentuuka n'okutuula mu kagaali mpola. olwo akagaali okatuulamu nga wayiseewo bbanga ki? Kirabika kyali kiyiseewo banga mwaka 2 years oba. The truth is I don't remember but obeera mu kagaali good years era. Ng'oli wano waka? Yes dear. For some good years. Mu kagaali ako still wagenda nga mudwaliro ne bakwongera okuwa eddagala kyali kityawo treatment? Ne bankebera. Nagendanga ne bankebera nga bwe bampa eddagala. Okay. Kagaali for some good time okavaamu ddi? Nakamalamu oba myaka 4. I'm just approximating saagala kwogera bitali bituufu sijjukira bulungi naye approximately 4 years. Then from kagaali nentandika okukozesa clutches mpola. Then from clutches mpola nenzisuula nentandika okubebbera mpola nga bankwata bukwasi n'ebifaananyi banabibalaga. Waliwo ogambye nti wali tosobola kwogera? Okwogera watandika waddamu ddi? Amazima sobola kyegambye saagala kwogera bitali bituufu naye bbanga lyali ddene nga sobola kwogera nga amalusu gayiika buyisi kati bwe naddamu nga nanaagira bunanaagizi ate nga njogera luzungu ng'era kasiru waabeera mpola ngenze enkwa mpola era n'okwogera kuno I couldn't articulate the words like I'm articulating now. Oyinza okuba ne mu biseera biri ebyedda wali nga muntu wa luzungu? No, kale nali wa luzungu kale well naye ekyalo no kyayitirira. Nyama bakola maganya oluzungu. No naye ne state eno ya ze nagenda okudda nga kubeera bangamba ne we naddira nga njogera luzungu lwokka. Kati ekyoluzungu era kigenda kinvaamu buvi. Kati Oluganda nebaza Mukama nti tandise naludwogera. Bw'otandika okwogera eno oyinza okuba wali tonatandika kwogera naye wawuliranga otya muli ng'olabira ddala kuba kati nze ngamba omusajja akutuusiza ku bino byonna kukuba empiisi manyi n'ebiki n'ebiringa ebyo. How did you feel ng'olabira ddala bannaye tosobola omanyi kintu kutambula kangamba otudde mu kagaali ebisala byo biri byonna ebyemabega nga bwogambye nti walinga busy okola kino na kino okozesa ebigere by'otambula kati wadde mu kaseera kwali tonnaba kuddamu kwogera. How did you feel? Wawuliranga otya? My sister kyali kizibu nnyo, it's the truth. Naye nebaza Mukama nti mukoma there are what I call lectures ezampeebwa bingi nnyo sobola byogera naye kimu ku byaŋŋambibwa kwe kusonyiwa omuntu saamanya nti oyo yankuba omuntu oyo imagine mukoma nakiraba ng'omuntu oyo kyali story mpanvu lecture nene naye nga nagambibwa okusonyiwa kakyengezako okugamba bwe nategeera nti kyava ku ye kyali nga kizibu nga mpulira bubi nga ŋŋamba naye ddala omuntu yayambala 6 inches nga ntambula manye abasawo batambula baba bize si ku papa kuba confident ngamba ddala jiwani ngenda kuba nga sisobola kutambula omuntu eyatambula nga yeetambuzanga nga mbeera confident
nebaza mukama nti omwoyo yakimpa okumusonyiwa ekituufu nasonyiwa omuntu oyo from the bottom of my heart namusonyiwa kubanga kyaŋŋambibwa nti okusonyiwa kwange kwe kujja okuvaako okuwonyezebwa nemusonyiwa completely kyannumanga kituufu olwo netunulira mu kagaali ŋŋamba nti omuntu yalinga asobola okutambula sikyasobola era yambala 6 inches kigenda kuddamu zambala ene ŋŋamba no ndozikiriza nti it was God himself omwemutupu yali aŋŋamba okumusonyiwa era nemusonyiwa kyampisanga bubi naye namusonyiwa era olw'okusonyiwa kwange nzikiriza ensonga lwaki ŋenze mpola yemukwana by then abaana bamwe bali mu myaka ng'emeka wewalwalira by then omukulu yali atudde S6 then omutonga ali mu was it S1 S2 yali akyali mu kusoma nnyo yes dear baba ne bakutunuliranga simanyi kukyogera as in bawuliranga batya and they were also feeling bayibuliranga bubi naye nzikiriza mukama yabagumya kuba naberanga nabo era nebaza mukama nti bamu kubanzijanjaba n'ab'eŋŋanda zange ne babrothers bange ne basisters bange and abaana bano bategeerako ku bintu dadi waawe bye yali akola mama waabwe oba wasirikanga busirisi n'ogamba ekintu kyange kambeere nakyo omutima nasirikanga naye waliwo omukulu nina we namulekanga waliwo olunaku omwami yakolanga ebintu bingi waliwo olunaku lwenoona ebintu byange byonna kati omukozi ye yagenda n'amukanga gye nali ngambaleka nga ngenza okukola ku midiya gye nagambye nagamba dati wamwe yonoonya ebintu akubye mami wammwe omukulu yakitegeera ndowooza n'omuto yakitegeera kuba si yali omutenyo by then and watulangako nabo because mukaseera babeera nga bakitegeera bo tebaddako okubuuzako ku bibuuzo ng'ab'ennaku zino abaana ntuulira ddala nabo kuba ate bagezi nnyo ntuula nabo naye nabagamba mbabuulire forgive your dad kuba si yakolanga ekintu ekyo omulabe sitaani yamukozesanga era ntuula nabo ne mbagamba nti forgive him temubeerangako grudge yonna omulabe sitaani yali amukozesa yes dear omwami ono akaseera kawamala ali mu ddwaliro yalabikakokko mbuhikemu ajalabe si ku mukyala we ku maama w'abaana mbuhikemu nti nabagamba atya I don't know ne we nabeerera kuba nabeeranga bantwalanga every after 2 days I remember nga memory yange egenda edda he used to come once in a while n'antwala e Mulago kuba I used to be taken to Mulago every after 2 days mwami nabeera nga ajja nakutwala sinza mwali mwagala kuddamu no oba yakikola olwokuba nti yali akimanyi gumusinga nga manyi nti state omuntu ono gyali muze yagireeta maybe naye oba mbi yeebala mulala tajjira dda bali amazima amatuufu nga bakuba abakazi ne baba balokole naye nze ndowooza baako omuntu gw'ogamba wekiba kisusse obeeko gw'ogamba oleme kusirika busirisi oleme kuvaamu buzibu nga bwange bonna nawe tojja si buli omuntu yajja kufuna buzibu nga bwange naye nze ndowooza to prevention is better than cure kiba kiri nnyo ne tupreventinga wabaawo ekizibu kyonna nze ndowooza omukyala yenna ng'olina obuzibu baako gobbirako oba mukulu wa kanisa oba LC oba poliisi babeeko engeri gye bakigonjoola kuba amazima amatuufu gye bali abaami nga bakubira ddala abakyala nga kuba abakyala tuguma n'osirika omusajja kuba emigo gyonna gyayagala n'amaana kugamba tekyuka eno kati nga abaneyize ngenda kikola nti tujogeddwa sajja mmwe mutujooze naye netuguma okay kati Carol Joan abantu bakusuubiramu ki because tulaba
ekintu kigira maaso abantu basubire mu music gospel music okyakinamu oyo kyakyetaaga kyakirinamu nnyo mukwano era mbadde nina audios enfulumiza naye obuzibu bwa video. Yeah, by the way, mukaseera ko wafulumiza kayimba kali nze kemanyi mukama nkwesiga gwe because kali kalungi nnyo abantu bakawuliza nnyo ng'otya ebisebyo kati no kankubuulireko eyo nayo story yaayo kubanze ne bwe nayimbira oluyimba olwo namala kulaba amawulire ga Bukedde nga bankubye ku street ku Bukedde naye naluyimba nkaaba nga nzijukira ebyambaddeko naye nebaza mukama olwa producer kuba he's also spiritual. He went ahead and recorded me wewawo nali nkaaba nendumaliriza nga nkaaba naye nga kye nali nyimba nali nkitegeeza feelinga. Emboozi y'omukyalo ne Joan bambi bwetyo bwetambudde atubulidde bingi bikwata ku mukyala ali eyo ate nga wadde bikwata ne ku mwami ali eyo kikuwe naawe ekyokuyiga nti okuba omukyala kintu kibi nnyo obutuufu asobola okukola omukyala ekintu ne kikusigala ne ku mutima nga buli omuntu n'ogamba olwokuba namukola ekintu bwe kine bwe kiti ensonga lwaki ali mu mbeera bwekyo so kibi nnyo okola ekintu nekisigala omuntu ku mutima. Abaami mweddeko mutujooze nnyo naye ke kaseera mulekeraawo ali nabakyala ne tugamba nti muneeyo mugume. Omukyala ono nze gana wagambye kaye akayimba ekasinga okunyumira era ke namutegererako mukama nkwesiga ayina ennyimira nnyingi bambi agezezzaako ate ng'ayimba bulungi. Audio wali naye tanabakola video so obeereyo ngo oli mulokole okulokole nno bwentegeeza bane mulekerawo okuzanyanga kintu bulokole kintu kinene mulira kubanga mogera bwogezi nti ndi mulokole naye nga si kyoli gwe ng'omuntu oli mulokole oli eyo. Omukyala abadde naawe music we nga akunyumira bulungi nnyo tuganga akuyimbira bulungi nnyo nkugamba nti munayi tusobola okumuyambako nakola video zeze ennyimba zalina alina album namba naye tanabakola video. Nina mikono gyange wadde nga oli musiraamu ati ffe katonda y'omu nga gwe oli eyo bami bakoola mubeeko oba tubeereko ffenna kye tukola sokulaba nga tumukolera video ezo tetumanyi nti kaseera ki wanayimukira nti oba simanyi kugikola nga ali waggulu nedda n'abatudde basobola okukola video ate nesifayo bulungi kyetwetaaga twaga okusigala nga tumulabako nga tumuwuliriza kyonna kyekiri gwe kimukolere munaye katonda tajja kusasula fena tubikola katonda n'amaani atusasula naye nga kimanyi tujja kukikola. Mikono gyange namingi nnyo abali mu UK abali mu US abali Germany everywhere ate nga mwagala katonda ate nga nkimanyi wemuleetedde obanza we namwagalira nga nammwe mwamwagala ng'abayimbira bulungi so lwaki tokimukolera ekyo nasobola okufulumya video ze nga bw'omulaba takola tasobola kufuluma mu nnyumba nti agenda kukola naye nga still twagala okwebaza mami twagala okwebaza ba brothers twagala okwebaza ba sisters ba relatives bonna ababadde wamu naye mwebale nnyo mwebale ddala kati nange bafaani bange neŋŋamba tumukolere videos ekyo nakyo kiggwe nenzanyo neyanzege takumira mpeera wankumire koze ne Simon ku kamera mbeere bulungi mweraba nanga abakusibudde naye bwe weraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala weraga nti ozadde omulamu gaye mulago okole gaye noonya omulamu siwonanga ekyaki ekyomusulu ogwali omusulu atigwe masira embeera tempisiza bulungi n'akato